kyesinza kwerabira gwe mukwano manya nze mbadde bebi Isma nga ate yalinga nga taata wange olw'ensonga yabadde andabirira onfuna kati ekyo tekiyinza kunvaamu singa obadde obeera wano n'obuuza babeera wano teri kalungi Isma kaafuna asookera wano ndowooza ojjukira nziza eri mabega nga nti we yabeewa pulezidenti Isma yatuuka nnyo n'atuuka wano ne mugamba n'omwana avuddeyo ati kyokka n'ambuulira ne pulezidenti yakoze eki kyamugamba omuntu okuba nga gw'ofuuse ng'ate akubuulira ekyama ekiri muntu teri Isma kyabadde tambuulira ku mbeera ze nga bwakola ki nga bw'ali omukwano gwe kizibu nnyo gwerabira biro byonna bibeerawo naye nguma kubanga teri ajja kuzzaawo obulamu bwe neebaza Katonda nti ate neebaza kuba Katonda amuwangaaziza obwamuwangaziza eryo ebbanga ye Katonda lye yamuwangaaza nga lalina okukola ki kati ate sirina kunyiiga nnyo neebaza nti Katonda yes amuwangaaziza nandaga kino ate nenfunamu n'emikwano kubanga nammwe olaba muzze egamba nange nandibadde sibategeera naye mbategedde ku lwaki ku lwa mutabani wange Isma mumwagala nali manyi ayinayo emikwano emingi ne pulezidenti naye atuuse okukola ki okujja n'ankubagiza nali ndi awo nga hamu kiggundu akoze eki naye ankubagiza mba ndi awo nsereku naye ankubagiza ngenda okulaba Anita Amongi sipiika wa palamenti ndabye nga ku lwange kyamaanyi nnyo era mbeebaza nnyo bonna buli afuddeyo akoze kyakoze nandaga omukwano gw'omwana wange abaana yesi basomye weebali bwebanga tubali tutegeera kubanga sinza mukaka naye bwebanga nti aluwa ono mukwateko ku mukono nze nga nti amiini nyanja yeetaaga nga nze mwennyini nze njagala nga mulabyeko nemunyumiza ate nemwebaza awo nendoka nteekawo kyenja nkubuulira bwe mulabako essanyu awo ate lyeyongera tagwangako omwana wange oba omuwayiriza nze muzadde kitaawe Isma abadde mu Sweden kibadde kimutawanyiza maaso gegokka nga gegamula tagwangako era abadde mulamu bulungi nnyo abakyala balina lwakuba nti butazaala era nga nange ajja gyendi n'ambuulira butereevu bannange taata nemugamba guma Katonda osanga ajja kukola ki ajja kuwa emituufu Isma yazaalibwa mu 1972 mu mwezi nga gwakubiri alina emyaka nga 44 Isma muto muleke gamba nti that's my first born ana mwena that is my first born bino byabadde nga yogera abantu bagambye kazeeyo kiri kazeeyi nze nensirika nima nti biri bye bamutaddeko ye naye n'agendera naye kyemukoze eki kye bamutaddeko naye nga nze kitaawe mmanyi kikyali tewali sirina ngeri gyenyinza kuyamba kubanga namugamba Katonda yasala kyabasazeewo wale siyinza kikola kiyinza kukyukawo nkubuulya yes ebadde emuluma ekyo ebadde emuluma kubanga nga we naabeerawo Isma najja ewange ayingira butereevu n'atwala n'akaaba taata siina mwala kyokka ngeza mugumya Isma abeera mugumu oba oliawo Katonda ajja kusaasira ofune ki ate nange nemwebaza yali mugumu kubanga omugamba ekyo nga kyenoonya abeere mugumu aleme kufunamu ate wasiwa naye nga kikibadde kimuluma ekyo kyo kyekibadde kimuluma muki naye n'aguma olwokuba taata we nina mukola ki nina omugumu ye yaŋŋamba abadde mu South Africa Sweden n'agenda mu ddwaliro nange taata ngezeeko ne mu ddwaliro n'ebikyagaanyi kituufu yakomawo na siringi 5 ekibadde ekibozibozi kya internet nze ndaba kibozibozi kubanga Isma bwakomawo bwajja wano nalaba nga ndeetedde ebintu omuntu enusu 5 toyinza kwetera taatawo zino kanzo kino biki bino bibeera lwali nti yazza nannankani kyekyo ebyo naye nga tolowooza nti yinza
Yes, ekyo obviously kituufu. Ye obulungi bwa Isma ye alowooza bw'abadde abukola naye tayagala mmanye ndowooza nfuna nga tayagala akoleki naye ng'ate nze mwatu ndi mukadde naye nga ku TikTok ngenda ne mukola ki naye ngamba okuzaala omuntu kati nga bwe munaabeera gwe okola omulimu gwo kati olina bw'ositopinga kuba kati ate oli yabadde omanya yabadde anfuga nkaddiye yakontrolinga. Nina emyaka 65. Ndi mukulu. Ate nkulimbe nkyeraga kyokka n'ogyendaga omuntu ekula tokyalina bwokola tobaga nti nze nti bwana ereere. Yasoma nnyo yasoma paka mu Makerere. Nze mukyokusomesa abaana bange bonna abasinga ekyo mwebaza Katonda bonna ba university n'obalaba balimu n'obala munda bonna diguri nkwera omuvubuka ow'amagezi gola amagezi otawala nti abadde nga amagezi mangi nnyo kati era omanya omwana ow'amagezi era ye nga babeera atiizinga wangi nagaddewo natuuseewo banzikize nabisibiddemu. Mbadde njagala nnyo tukoma olw'ensonga w'onoyogera ku bintu ate bijja kunsiikuula gamba mpuli kubanga pima imagine mbadde n'ebintu nina ebyange kati wulira bya mwana obiteekewa nina bwe mbiteeka kale